Okay, Shidy story tunulira awaka eriyo omukyala. Ndi musajja mufumbo. Nawasa omukazi ni muwowa. Amungu yampa omukyala nampa n'ezzadde. Tugeze wakafuna AKM sibo kiri? Yes, Obuzaayo 3. Mbuzo 3. Naye oli willing ozimalayo ndi willing ozimalayo bwe naba nfunye obusobozi. Sigenda tuuka mbu ntekewo ake yokubiri nga sina busobozi nyataka ake yokubiri ngo busobozi mulina ngono ali fine nono ngali fine wetunulira mu mbere y'abaserebu banabo bo wangala nabo ani gwe wandiganje singa gundi yoyo naye mfuna chance nandi muzizene waffe gituli nasiramuka anyumirwa nnyo obusiraamu oyo mulaba bwadde ne waffe ani oyo kanso kentunule ndabe musaidi eri musaidi eri ani anyumira obusiraamu anyumira obusiraamu manya edobozi yenze Shidy style Mr Kampala wekumire ku Dawa TV yo amanya edobozi nze Medimenta wano ku Dawa TV Uganda tubebaza mwena abongera otulaba abatuwagira abasubscribinga abalikinga bana muongere kyemukola kya muwendo ngaye twabategeza nti buli kaseera tujja baletera baserebo bamwe abamanyi ate abasiramu bana abantu tubalabeeyo ne tubayisaamu amaaso baba n'ebigambo ebizimba oba baba n'ebigambo ebyenjawulo byosobola owuliriza nawe muli omutima at least ne guterera olunaku olwaleero nina omwami bamuyita Shidy style muvubuka muto byakola abimanyi industry agiyambye mu ngeri emu oba endala akutte ku bavubuka banne agezezaako okulabika nti abayamba mu ngeri emu oba endala ate n'ekirungi Mukama Katonda yamuwa eddiini alitegeera so leero tugenda kunyumyamuko ne Shidy style tulabe ebintu abikola atya ekirungi Mukama yamuwa buli kyakola kikola mu style nsobira embeera tugenda kunyumyamuko naye gweni naye wano Shidy style assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana Shidy ogambo oti ndi mbanyi mzee kirishya clear jamani soko tolere ku basiramu abatulaba ku Dawa TV watoyere ku salamu abasiramu abatulaba ku Dawa TV amanya nedobozi yenze Kasibantra Shidy aka Shidy style aka Mr Kampala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay nga tetunabatandika Shidy style ojotya okufuna erinnya lye bayita Shidy style kya kusikiriza erinnya Shidy style erinnya eryo nalifuna mu dancehall crew ebiseera ebyo byaddako naliko ne Michael ebiseera ebyo naye okufuna erinnya Shidy style nali neetuuma edda ennyo nga nsoma bamutanga Shidy Kenzo Shidy Kenzo naye mu processing nga netuma Shidy Kenzo ate oyo yajjire omulala kati nambika mangu kati DJ Michael nangamba Shidy engeri gyoli mu kibiina kyange saagala tufune bukuubagano n'oli ate gwe nangamba gwe Shidy naye gwe Shidy olina style osinga n'oli ebiseera ebyo kanangamba naye lwaki Shidy teweeyita Shidy style kisegedde yes. Okay abasiramu abatulaba zino mbeera z'abana abaserebu abasiramu baziyitamu so ate ye embeera eyatuleetera oba zembeera ezituleetera okulabika nti tubamanya so munatusonyiwa tulina okumanya amanya bagafuna batya gabaserebu agabatutumudde okulabika nti naffe tubamanyi kuba tusobola mukyaza wano nga si w'amaanyi of course naawe okimanyi kati Shidy erinnya lyettuufu ogambye gwani amanya agange nze Kasibantra Shidy okuva banzaala mpigi ku Lukondo bwoli wa mpigi ndi w'empigi kabako yangamba wa Ntolomwe esebo kwegamba mukwataganira awo bwe mutyo mpola naye ati okwatagana ne kabako twakwataganira mu dancehall crew. Okay tunulira Shidy alina maama alina taata Shidy alina maama taata yamuvaako nga ndi muvaako senior 4 emyaka ndowooza nga 26 yes 25 tata yangu kati embeera eyo otabeera na taata ate ng'olina okusoma yali etya embeera eyo omanyi edda bwe twasomanga abaana edda mu kilasi bagambanga mbu nga teacher gye n'abuuza mbu baofani baliwa nga taata wange akyaliwo ne mama wange kati nga bagamba baofani baliwa afani mu ddeeno baguni baddeeno kati nga nze sifuna nkombeera yakuba ofani kati taata wange bwafa bwe naaba mbu ekitegeeza ekintu ofani omuntu abaako
n'okulumwa ku mutima edda nga bagamba abaana ba orphan be balina okunywa obuugi obubwerere kati nange nentuuka akaseera nengenda ate omuntu asigala mu orphanage nengenda nga mu orphanage nga sembulayi nenywa obuugi obubwerere naye nafunamuko obuzibu nga tata wange afudde mbu mama wange yaswagalinga nnyo ebiseera byali asika chapati nesombuusa nga tulina edduuka empigi kati ate tata waffe alina nga emmotoka nga yavuga zo special kakati mama n'aba n'obukalubizibwa nga alina abaana bawerera nga ate nasomera nga mu kisulonzi embeera sinnungi naye yamala embeera netugiwangula nensoma nemalako ne mukaaga kati wetugamba ogambye wasomako watandikira ku ssomero kiri ewayitamu primary okugeza primary yange nasomera ku ani yali amanyi nasale owomukyala abadde honorable w'empigi madam timlanda yasomesa nasale essomero bale baliyita ani yali amanyi nasale school olowooza erinnya eryo omusomesa ki ekyamusikiriza headmaster okutuuma essomero ani yali amanyi lyalina essence oba lyalina logic behind essomero eryo lyali lya mukyala temulanda so abadde honorable w'empigi kati mbu yasooka nakolawo akasomero naye ndowooza yalina katono nnyo asomesa abaana ndowooza yensoma ki akasomero kakatuuma ani yali amanyi ngasooka atandika project ye yesomero kati mugende empola lyakwata essomero lya ani yali amanyi kulituuma ani yali amanyi nti oba lirigejja okutuuka kweno level kati bwe nva mu nasale nengenda enajja kulya primary school najja kulya primary school era liri mpigi awo then nenvaawo nengenda erujumba preparatory school then bwe nvaayo ne bantwala e St. Kizito primary school nemalira P7 then bwe nva mu P7 nengenda ku mpigi high school nasomera senior 1 ne senior 2 kati mba nkyasomaawo mama ne family yange omanyi na family zibiri e Kampala ne bankima ne bangamba nimbu Shidy mugezi nnyo nemujjeeko nabijasomera adeko mu town ne bandeeta ku ssomero lya St. George Kabuuso Kabuuso nensoma St. George Kabuuso awo senior 3 ne senior 4 so bwe mala senior 3 ne senior 4 nengenda ku Central College Natete mu senior 5 senior 5 ne bangoba nga effujjo liyitidde obungi ku Central College bakugoba olw'okuba n'ekisa mu kiyaasi ayina eddalwawo senior 5 ayina eddalu nga negasse ku baana mbu negatta ku baana era yensonga lwaki mbu wegatta ku baana ab'effujjo mu kilaasi ne bangoba then senior 6 nengikolera ku Crane High School in Natete kati eyo embeera maama eyali agezaako okulabika nti akuweerera oba ayina omuntu eyakuyambangako maama wange yabaddewo nnyo mu kusoma kwange kwonna kati mbeera ki olowooza nti muzeeyi afudde olina maama yekka yakulabiridde gwe embeera y'oku ssomero yakutambulira etya okulya okunywa okwambala embeera y'essomero yantambulirako bulungi olw'ensonga nalina bakulu bange sinze mukulu waffe nalina bakulu bange abaali batandise okukola mu Kampala ate nga tubeera nabo kati mbu bampangayo ku sente mbu ekyo esafuna nnyo obuzibu nafunangayo akasente akabakulu bange katonotono ne bagamba Shidy akagatugenda ezokulya ziizo engoye olupya lulwo mbu sibadde nnyo mu nnaku okuva nga nsoma mbadde 50. Kati embeera ey'okumaliza okusoma senior 6 weeyongerayo paka wa kati embeera senior 6 mala okusoma maama wange anjagala nnyo nga ndi mugazi nnyo kubanze sikukwatako kifo kisooka kya kutaano okuva nga nsoma kati maama wange yali ayagala mbeere dokita naye senior 6 nasoma nnyo ebitabo bangoba ku senior 5 maama wange angamba Shidy wakoze bubi nnyo okugoba awo ngenda kuvaamu nengamba kati senior 6 nina okusitulinga nsome nnyo kati bwe nsoma nnyo senior 6
omutwe gwatandika nga mpulira nkoyi ebitabo kuba nasoma nnyo bino muzuka ekyo ne musoma ebyo ne bimenya nnyo nabikola naye sajja mugezi nnyo kati ntuuka mu vacation ya 6 bambuuza Shidy weyongerayo osome koosi embagamba mami sigenda kweyongerayo ati mamunkolera sente ezo muzinkolemu business nebagamba negoswa business nembagamba munterewo boutique nebagamba yaganye ebintu byokwambala ojja sobola business ya boutique ngoyaze yambalira muganda wange omulenzi bamuta Umar nagamba ntumukuli salon nebakolera salon yawe negamba nasimanyi na sala nviiri nenjiyayiya ebyenviiri noziyiga nenziyiga oyigira mu mitwe gy'abantu bakasitoma abagenze mu saluuni gye bamanyi nti eriyo era omukyala waliwo omukyala eyajja nga aze salakati namuteekamu ebigooli n'agenda nga tansasudde n'agamba musajja gonkoze bubi nnyo nemugamba nnyabo nsonyiwa ne sente zitwale nga ntandikiriza naye Katonda yannyamba nengenda kugukata okusala enviiri kati process eyo bwe negatira ku DJ Michael naye before nali nina akayimba awo nali nsoose okukola kaali ka TV yali ya UBC TV nagikolerayo akalango infuna inspiration eyo nagifunira ku Banton tuba tulinga waka Banton nga nakayimba ka WBS nengamba kati nga simanyi mbuno music obuyimba nofuna ne sente zine ngamba nange ka composing oluyimba luno lwa TV emweno bandabe na ku TV kakati nengena kula kayimba nakata ku TV yangu kati mbandi awo nenegeta ku DJ Michael waliwo muganda mutaka kopa tusamane omupiira enyanama nangamba zini muganda Michael esegeera naye nga yali muganda we kati nangamba nja kutwalayo wa Michael ngamaze okundakasaawo ku TV nangamba oli muyimbi nti kubuso ebisere Michael alina olimbi lwayitamu komoko yes Brian nantwala wa Michael nanyaniriza the first day nangambirawo mba Shidy olwokusatu jankusheri ekabalagala ningida ngisimanyi mbuno nesha abantu bayimbanga ekiro kubaza ninga nali simanyi music bamuyimba nofuna musente azemanyi mbu eba talent jowera nayo nonyumirwa bunyumirwa kati nayenze ngino singana DJ Michael kushirika faawo ngandaba ali ku stage abantu bamukufana sente tubakubenduru ngamba kisi kyokanga tumala okuyimba bamusasula ngamba kitegeza kukitiwo kibera kati obongo bange ni openinga ntandikanga okulange waka nganjiye nyimba kati mukuyiye enyimba ezo kweku omitingo tya gravity ali maase no story yange kasoke era sibuge kati anyway ku Dawa TV tuchaline Shidy Style musajja musiramu Shidy Style omanyi bana abantu ababalaba balooza musibe enviiri mukole enviiri temulina dini edini tujina ko nze family yange yonna basiramu nnyo nange nze Shidy Rashidi na edini nnyo Shidy Style mumbozi yo tombuliddemko edini nti oba walisomako oba olina essomero wagendako wasomako ku dini edini tata waffe yayinanga ewaka omwalimu yajjanga waka nalusomesanga eddiini wano okusoma alusaluna era ntusoma ezo alifu ba uta uthao kasoma era nze nyinza okuba mbu bwe mba nsoma alusaluna eyo nsobola ogivuga ddala paka eno lwakuba mbu mbu osobola osoma Quran naye engoma zesoma ki yasaluna kati mbu nsobola ogezaako Quran okugisoma naye mbu ate mba nina okusooka ne malako yasaluna so kati kyogamba kati gwe
eddiini okuliyigamuko oba etonotono lyolina omuwalimu muzeeyo bwe yaleetanga wali yakola ekintu ky'amaanyi omuwalimu oyo yatusomesa yasaluna tusomesa ebyasooka okusoma n'essolo ezo nga za alhamdu kul huwallahu ezo zonna zinnansi mbu kyatuyamba yannyambako lwakuba mbuno mu buto oba n'omuzannyo naye ate obutaabu bw'osobola okukwatira then omuwalimu oyo bw'avaawo n'addamu okusoma eddiini erujumba preparatory neyanezamu n'essokanjiga eri bayigirizanga okusaala awo erujumba ng'onenjiga okusaala okukemeswala okwaziina yes mbeera owangala otya ne banna abatali basiraamu mbu obeera n'abo abantu olw'ensonga buli muntu aba n'enzikiriza ye azironga naye nga asinza katonda ki omu nze gwe sifatagana naye ye muntu alina enzikiriza mbu azikiriza oba mushiriki oba musitaani naye bw'aba alina enzikiriza ng'agamba mbu nno katonda ali omu ng'ate nze kyensinza ddala okumanya mbu ye katonda ali ki ali omu mbu tusobola okukwatagana wadde muno ye aba asoma ddiini ndala nange n'ensoma eno kasita aba nga akkiriza mu katonda ali omu tekiba kiva okulaba nti Shidy style wuuyo munno gw'oli naye n'agamba lwaki mutuyita buli wootulabako ogamba gasitafulula shaitaani mutwala eri biki tekikutuukanko ekikituukanko naye mbu lwakuba mbuno osobola bw'obanga ne mukwano gwo nga siwanzikiriziganya nayo ate sinza kkiriza kumuvuma era simuvuma mbu buli muntu alina okumanya okukwe ate okumanya tikuggwayo nyinza okugamba mbuno nze mutuufu mu ddiini yange ate naye ng'agamba mutuufu kati mbu azwere azinga ziŋŋamba eyaffe mu nsi bagamba eddiini y'obusiraamu yentuufu entukuvu ddala kati mbu ye bw'aba mbasagala nnyo ate towakana ebya ddiini naye omuleka n'aba n'ekyo kyatwala mbuno ye mukristaayo oba mukatoliki wabula kasita agamba nkasabuliramu oba mu mboozi agamba katonda nnyambe oba katonda akole bw'ati amanyambo akkiriza katonda tulaba nti oli sereebu w'amaanyi oba oli omu kwabo abantu omuntu gw'atunuulira ne yeegomba bw'ogenda tugezeeko oba ogenzaawo emunyonyo gye tukusanze okugula ku kyokulya abantu bawulira batya omanyi nze bankuza bulungi nze ekintu sereebu bakiŋŋamba naye nze sikitegera bulungi nze manyi mbu sereebu abeera muntu musirina njawulo na muntu wa bulijjo oba sina njawulo na muntu tugenda kungulako kyakulya nze seekweka nga ntambula nze ntambuza ebigere nze nenya boda nze negulira ekyokulya nze sirina kiriimu nno ndi gundi sikimanyi olw'ensonga era nga bwe nagambye mbu nze nali nnyimba nga simanyi mbu ebyokuyimba byabasereebu oba byafuna ssente nayimba gesa talenti yange nendaba nga abantu bagamba mbu Shidy omanye okuyimba kati mbu saagala neefuule mbu ndi waggulu nnyo ku bantu mbu sinza kutuuka wantu walifuna kyakulya no. Wetutunuulira nti tulaba nti mulina abasiraamu abantu bangi abawangalidde mu ddiini ly'obuyisiraamu tofuna mbeera abantu for example ogenze mu kivulu essaawa ya swala etuuse tuteganyizibwamuko nogamba nsooke kivulu oba nsooke kusaala ekyo epoint nene nnyo naye nga bwomanyi mbu ekintu ebibiri ebyo wabaawo okubuzaabuzibwa mbu oluusi osobola okusembyayo ekimu naye nga ekyeswala nga bwomanyi osobola okugisoosa osobola okugisembya naye nga kirimenti osooka eswala naye mbu mind osobola kati mind yaffe ogamba mbu ngenda gigattako naye nga kiba kikyamu mbu eswala yerina okusooka okuddako eri emabega otugambye nti wasoma senior 6 anyway classes wazisoma bulungi wano babadde bayita abasobola okulira abayimbi nga temuvaayo mu abalina ebitabo nga mwagala ate abantu abalala baba bakola ki
baba dibachi kintu kino mukirekera abantu abatali music industry ate baba omanyi ebintu abayimbi bino bya nkokola nnyo sinza kunyonyola enkokola mu bayimbi kyenkana kitya bya nkokola bya kweyagaliza mbo simanyi oba nsobola kunyonyola kintu omuntu nategeera ekintu kiri mu bayimbi naye kintu kizibu kyakutegeera kintu bayimbi kizibu kyakutegeera mbo bayinza okuleka omuntu asaanira okubeera ekyo ne bawa omuntu atasaanira kubeera kintu ekyo olw'ensonga mbuno nga baba yimbi balina mentalite yaabwe sikitegeera so kati yensonga lwaki tovaayo nogamba Shidy kangene nange newandiise anti osobola okwewandiisa naye mbu basobola okubuusa amaaso ne bawa ate omuntu oli atasoma ne bagamba mbuno otogenda muwa oba tumumanyi ngaka omanyi embeera okay nga tukyali ku ekyo biki byosobola okwenyumiriza mu kubeera omuyisiraamu mu banno bowangaliramu nabo kisobola okwenyumiriza nga kubeera omuyisiraamu esogeda nenyumirizaamu okuba nga natondebwa nga ndi musajja musiraamu kuba ekintu kyemumanyi mu busiraamu muno abasiraamu ng'omuntu wazalibwa ng'oli musiraamu omusiraamu yenna kisobola okuyingiza ejjana okuzalibwa ng'oli musiraamu ekyo kikuwonya omuliro kati nsooka kyenyumirizaamu ng'ekyo nga sinnayoga birala byonna byonna nenyumiriza nnyo okuba nga nazalibwa nga ndi musiraamu era nsaba oluusi nze mu dduwa ze mmansaba nsaba nfiire mu ddiini y'obusiraamu oba nfiire mu kikola eky'obusiraamu okay tunulya abantu kibobeerawo nowenyumiza nogamba nze okubeera omuyisiraamu eri abantu benyambye naye nga nsinzira ku ddiini lyange mbo nze okuba omuyisiraamu gundi olw'ensonga nti nasoma eddiini nenditegeera waliwo ekintu kyentakolanga kino yes akati wano segenda kukulimbirira mbo wano ngenda kuza mu nkwano gwange kabako mbo mukuyingira ebya music mwenye music eno bwemuyingira asooka nakujja ku ddiini mutwayingira music asooka nakuwugula ku ddiini nolowooza muno gano amasanyu mangi ag'ekiro endongo wano atwakubira enduulu buli kimu nga mumanyi naye otuula wamu nogamba naye bino byetukola biki eddiini kakasitole kano eddiini twali twagyerabiramuko edda katono nga twakayingira musiki nze ebiseera binagetya ku DJ Michael nga ndaba ebyeddiini mbisuddewo natuuka akaseera nga ngamba nedda bakwano bange abandabanga nga nsaala nga sikyasaala nga omwezi gw'ekisibo gutuuka neŋŋaana okusiiba lumu mba ntudde ku studio y'oku Monster awo Nyanama naye ne Kabako ebiseera byali bya kisiibo nga ekisibo kituuse nga twali mu bavubuka nnyo ebyekivuga nga omumanyi bikimu nga tukikola gayo omu najja n'atubuuza naye Shidy tokyasiiba nze nattuku yansanga ninamuwulira gayo oyo bwaŋŋamba nawulira nga kintu nswadde nnyo agayo musiraamu naŋŋamba Shidy leero tosiibye tewasiibye naye mbadde nsaba leero basiibulule kyokka akulabye olya akuwa challenge ey'okusiibula nali ne Kabako naŋŋamba leero mbadde nsaba mujjako wali ewaffe musiibulukuke musiraamu tugamba boy tufunye ebyokulya tulende tusiibuluke dda twagenda ne bwe Kabako oyo nali nyamba lina kinu by then nyetuuka natuwa nanasi jukira mbu mmala okulya ebyokusooka byebisooka mulina okusaala twatuuka okusaala kati nga mmaze emyaka ng'egyo nga sisaala tuka okusaala jukira mbu tosobola gaana kusaala kabano basala oli kusibulukuka ate nga bamanyi oli musiraamu nenkuba omukazi agamba mugamba mbadde nsaba ompe ku leeso kati okuva olunaku olwo obwongo bwange bwakomawo enkeera ekiro ekyo nali adde ago nga ntuvudde awo enkeera nensiiba
tandika okusaala mubwongo bwange bwakomerawo kwoyo mukwano gwange yansanga nangamba Shidy wasiibi naye jaliyo nsaba mbasiibulule nga okuba boom naye nga nali maze emyaka 2 nga sikyasiiba ensi entutte nnyo speed nga ensi entutte. Lwaki kibeera bwe kityo nti bw'otuukayo ensi ekutwala ate eddiini olyerabye olowooza lwaki? Anti kiringa okuba omubbi ng'oli mubbi oba wali obbyeko omanyi ng'oli muto wakamanyi falina edduuka kaswefuzo katono falina edduuka mbu leero bobba nusu 10 ne batakukwata oyongerako n'enkya obaza kubanza mama wange amudduuka nga nemubaza nga nzimayo 10 kati bwenziba 10 batakwata n'enkya neŋŋamba mami onja mubaza ng'afulumye ebweru era nentwala kati nekikolyanga ewiiki esegeera kakati kyekino bw'ogenda eri olaba nga bano bosinkanye osangayo banna abasiraamu abalala omu nga ye Musa omulala ye gundi n'omulaba nga yanyumirwa nnyo nogamba naye ataabu lwaki banyumirwa ate nnyo ng'ate nga nange nga Shidy nze neefulamu n'eddiini kyokka bano bamusa bo banyumirwa nnyo mu mbeera nti oba twandibadde kyekimu otegeera naye bo banyumiddwa naye kati naawe ekyo kintu kikusika sitaani aba akusisa olwo kati awo yesu lwaki abantu abasinga bwe bagendayo omukyusa bba kugamba mbu nno waliyo eddiini alwana kuba mbu aba atuuse eri n'anyumirwa nga alaba mbu kyabadde yalikira mbu sijja kusala Katonda agenda kunyiiga sigenda kusala Katonda ajja kunyiiga ng'alaba n'enkya ate Katonda amugabiridde amuwadde 10 amuwadde emitwalo 2 3 n'agamba emadde manyi Katonda akunkuba ogwabo n'alaba Katonda ate ng'amugabiridde n'agamba sigenda kuvaayo kumbe naye aba ali mu kugezesa. Okay, tukyali ne Shidy Style wano ku Dawa TV Uganda. Tubebaza mwenna abatulaba abaana abatulabire ebweru banange mwebalire ddala mu nsi ze Oman, Germany, China. Tubebaliza ddala banange mwebali kulabika nti ate mutulaba mu subscribing, mwongere okulikinga, mwongere okucommentinga. Njagala okwebaza abantu baffe abasponsoringa zino show zetusobola okulabika nti tubeera nazo wano ku Dawa TV. Banange nammwe tubebaliza ddala mwongere okulabika nti ate muzi sponsoringa. Noye naina yagala okulabika nti sponsoringa shows zaffe zino bambi tukuyita jangu sobola okulabika nga tukikwasaganya mu style. Tuli ne Shidy Style bambi wotunulira embozi gyali gezaako otunyumiza era olaba erina kyesobola okuyamba oba erina kyesobola okutasaako nga gwe. Si buli omu oba si buli kitabo nti olina kijajinga oba olina kutunulira cover yakyo n'omanya kiri munda. At least fubanga nnyo okumakinga sure ekitabo osooka kibikula n'osomasomako ebiri munda then weewaawo ojatandika okujajinga cover yakyo. So tomala gajajinga cover ya kitabo kyonna. Tukyalina Shidy Style wano ku Dawa TV Uganda. So kyenjagala Shidy wetutunulira Shidy muvubuka muto era bingi byakyakola era Katonda kirabika akyamwetaaga. So buli mu mbeera alina abantu abamu inspiringa oba alina abantu abamusomera eddiini kwegamba naye nakyulira. Shidy wetutunulira muntu ki ng'otulaba n'ogamba nze gundi oyo mu ddiini ate weewaawo asobola bwempulira irimu ye nzikakanakakanamuko. Kakati mu ddiini waliwo Seka Kiti eyo omanyi Seka Kiti namwetegereza nnyo abula simumanyi nnyo wabula namwetegereza ko nituddeko naye netwogera ku byeddiini omwawo ku TV emu naye namwetegereza nnyo muno nyinza okuba kale nyinza okuba nga nakwogera ekintu nga muwayiriza oba ki nze mu mayindi yange namwagala naye mu mayindi yange nalowooza mbu Seka Kiti oyo yasooka eno gye tuli oba yasookako mu bantu n'amanya embeera then naye ndowooza yeekanga n'avaayo naga nina kuba wano kuba nze muwuliriza nnyo mbu ye
omutamu jajinga ng'omuntu amuwa ekyokulaba ekirungi mbu akwata kino na kino n'apima kati g'omuntu osobola okumanya mbu minzaani eno n'eno eniyewunse niyikize wabula tavayo n'agamba mbu gundi okola bubi nekola bubi no ajajinga mbu akusomesa mbu kino kyokola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti naye ate bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti odda wano bwoti ne bwoti kati oyo kiti namulaba nga asomesa eddiini bulungi yes lwaki anyway kino kibuziza almost benzijjako interview kankuwa okuva Kabako Maulan ne gundi Miles Lwamiti Mama Kalibala oliyo musoga weyo jinjo naza muswengere comment bonna boogera ku Shega Kiti olowooza lwaki abantu balaba Shega Kiti nti y'omu ku bantu abantu gwe benyumirizaamu mu kiseera mu kusayidi eno y'eddiini yes nganze bwe nkusunyudde mu kusooka mbu Shega Kiti oyo mulungi mu ddiini waayi ayina gye yasooka nze mayindi yange nze sigamba muno oba yasookayo yasinze ndowooza okufuna yayitako kiringa omuntu eyayita mu mbeera y'obwavu n'obutalya gundi n'agaggawala kati omuntu oyo eyagaggawala tasobola kuddamu kwonoona ssente nga muntu agaggawadde from the first start n'agamba kati gundi afunye akawumbi nono omuntu azze ng'afuna $5,000 10 2 omuntu oyo aba amanyi value y'essente mbu bwatukire ogaggawala aba amanyi mbu sente zino kanzikozesebwe nti kati Kiti ayina step gyasookako yensonga lwaki mbu mulungi mu ddiini oba lwakuba oba baki abamu tebeetanyidde internet bagamba yabayaaye yabaseegu ate Kiti n'agiraba nti yemu platform baseka abasinga bonna kuba tutunulira bashes bonna abali ku Facebook Mama Cheyune Bosa Kiti Muhammadi Sekadde bonna abo abazze nga batambulira ku Facebook teri atabagala anti abantu abo balaba boyogeddeko abantu bebaagala tebajajingamu omanya omuntu sinjo omujajinga era nga wogambye bw'omuntu omujajinga omuntu oyina omuwa to examples n'omugamba mbu decide londako kino bw'omuntu omukyusa totomubogolera tomukambuwalira omuntu oyo oyina omulaga mbu emmotoka bwoba ogivuga bwoti ng'oyisa speed bwoti sooka otunule maaso eri waliyo ki osooka oyise nono agamba mbu nno yisa bwoti aba si mutuufu kati mbwa abantu abo balengera oba kale balengera oba baliyo biri mukuntegeerayo nga gwe bwolowooza yes mbu bwoba kiringa mbu bwoba inspiringa omwana muto agenda okuyimba sinza mugambirawo mbu nno kola boto kube hit omwana oyo gwe ngendo ogamba mbu wakuyimba nasooka mumugamba naawe weegomba ki weegomba ani sooka onyimbiremu ddoboozi ligenda litya then nesooka mugamba genda muki mu studio kyogamba Shidy muwulira oba tuwulira bubi omuntu okuva eri n'akujajingirawo muli kiba kikuluma kibi nnyo okujajinga omuntu from the start nga tomanyi lwaki omuntu oba akoze ekintu ekyo oba nogamba mbu gundi kino mbu omuntu omutuufu sooka omuntu oyo omwetegereze oba ogambe naye gundi oyo tasobola kukyusaamu tegedde gundi oyo kati magezi ge tusobola obbawo kuba kyemmanyi tebasobola kwetegereza buli muntu naye basobola obeera ne platform esobola oyisa obubaka bandi bulese mu ngeri ki okulabika nti at least Shidy style wali bumunyumira ne butamunyiiza mu mbeera yonna bandi packaginze batya message gye balina okukyusizaamu abantu for example nga babuulira enjiri balina okwogerako
n'abantu balina n'okwogerako abaana abataafuna ddiini at the start n'osanga omuntu ng'omulaba kati oba nga ggwe oba nenkubuuza wali osomeddeko ku ddiini wali okozeko neboti neboti mbu kati bw'omanya mbu osaasoma ku ddiini then otandika okunfuna okunjigiriza mpola tojja kuŋŋambirawo mbu Shidy ekyo kyobadde okola kikyamu nga tompadde kutandika kumanya ntandiko yakyo lwaki kikyamu mbu bw'oŋŋamba mu kikyamu ŋŋenda kunyiigira nsigale nga nkikola naye bw'ojja n'oŋŋamba manyi ekintu ekyo gundi ne gundi bakikolanga naye bakikolanga mu bukyamu ekintu ekyo kyankiwanga bwe kiti anti basheya nabo bategeka gundi zaabwe ne mutakola ki ne mutagendayo naye era bategeka emisomo ne bagamba tugenda beera wali naye emisomo egyo era gye baako ku intaneti mbu oddayo n'osoma ku mikutu gyabwe mbu ogenda olaba mbu olina kyoyigamu naye si kirungi nnyo muntu omugambirawo omujjajingirawo. Okay, tukyali ne Shidy Style wano ku Our TV Uganda. Tubeebaza mwena abatulaba. Amanya nze Medimenta awamu ne Shidy Style. Nja kwebaza kameramani wange wali nnyo tukyali naye wano mpola. So Shidy Style, Shidy Style twamanyira mu kuyimba. Singa si kuyimba walayi tetwandibadde wana Shidy Style kubeera abantu bangi abamanyi eddiini naye olw'embeera nti weewaawo tetubamanyi oyinza osanga nga tubanoonyezaako naye olw'ekitone ky'okuyimba twasazeewo tunoonye ku Shidy Style tusobole okunyumyamuko naye. Njagala atandikirawo wenyiniini kuba twamutegeerera. Shidy Style oyingira otya music industry? Okuyingira music industry kati wano ngenda kukuzaako wali emabega nga nyimbye wali akayimba ne aka TVM akati ne connecting ku DJ Michael bemala okolaga DJ Michael nkola naye like 3 years or 4 years. Yes. Ngocha ine DJ Michael DJ Michael nga tovaayo oli mabege nga mubakinga nga mwino obuguminki kati omanyi filimu eri awo togimanyi blood n'obulumi obuli awo tobumanyi ennaku eri awo ng'okyali mabega w'omuntu obulumi buli awo ne mala mpunyonyola tusaa kumala kati naye ngenda bubuuka kati Michael namubakinga for 4 years ngaza mukolera ebintu bye kino then nenda banga ntandise okupikinga kuba ebiseera ebyo naye bwe nyimbira akayimba ka ai nsobola kuyimba ka scene nga ne Michael then nenyimba ai mu old version kati old version yoyo abantu tandika okumpaana abagamba naye Michael wensonga ze abantu abasinga bampitanga muganda wa DJ Michael bonna abangana naye Michael muganda walina akayimba kalungi ako ai kakati bwembuuke nengamba ekitegeeza ntandise okufuna ku dream yange ey'abantu okugamba mbu abantu okunkubira mu ngalo bayimba oluyimba lwange nesisuubira kakati mba ne Michael nsisinkana guy Saha King Saha tusinkana ku Anderita ebiseera ebyo byokunyonnyola mabegako Saha ngamba Shidy mwana oli wakabi Saha nga bonna tunamutegeera Saha ajja wenda ngamba Shidy oluki oli wakabi nangamba Shidy njala kuyingira dansolo crew Saha ngamba yakwe nga dansolo crew ngamugamba ngenda kwogera ne Michael osegeera kati Michael bwenjogera naye angamba Shidy dansolo crew tujjudde tuli bangi malimu Pimpi malimu Kabako malimu ba Arusa Lavadi babomu Shakata batuli bazodia ngatuli nga abana 10 mu dansolo crew Michael nangamba isa ogiro muleka Saha bagenda ndoza ebanga nayitawo nagenda ndoza mu Nayirandi kati twasigala ndi mukwano gwe ne Saha kati
saha naye Katonda bwamuyamba nagenda akuba ennyimba awo akuba esigino akuba eki kati saha ate netumiitinga tewali bamukola kutuya ku ssemu era ngamba Shidy tukoleyo music oyo tugendako mu studio netuyimba oluyimba naye olimba bayita lwaki onkokonya oba olulirako simba olimba nesaa lwaki onkokonya ate ebiseera ebyo Michael muvaako nzira ku saha alina oluyimba enyimba sakusobola kakyawolo neŋŋamba kangene noono nogenda ne saha excuse me kati bwemba ne saha tuguluba tukubye bwalo tuyimba oluyimba olulala ne saha Suzana segera tuba Suzana awooma nnyo anyumira nnyo abantu kati oluyimba olwo lwali lwababiri abantu lwaba confusinga abantu oluyimba olimanya saha amaloboozi gaagala okufaanagana abantu abasinga tebantegeerera nnyo just abantegeera bebano abaali bamumanyi bakumanyi nagamba Shidy yagenze mu studio ne saha naye oluyimba olwo lwagala ofaanagana amaloboozi nga tebasobola kwawula olw'ensonga mbu saha ayimba soft ayimba melody nange enyimba soft ate enyimba miki melody lwakuba ate ye soft we ali soft nnyo kati ate awo muri oluyimba abantu tebasobola kumanya mbu oba mulimu Shidy abasinga abavuka abaali batonosa mulimu erinnya lyange kakati process eyo era mba ne saha tukuba kakati bunaye Gravity yali mukwano gwa saha already that's time kati bo baali basinkananga nga bo nga siri mukwano gwa Gravity ate nga yesa mukwano gwa Gravity kati nze mukusinkana kulekako saha wa Gravity saha namugamba lwaki oyimba yolima nani ne Shidy yeswale mu mboozi ekigwera awo tetugenda kati nate nenziramu nemusanga nze nzekka Gravity nemugamba blood ompayo oluyimba nangamba Shidy okola nawe oluyimba njagala kali akayimbako kaki ai nze kanyumira nnyo nemugamba kweyagala nemugamba munne kati kwetutyane nangamba gugenda mu studio ojja kumpita bawa yali mukwano gwange nnyo kuba nze bawa nzize okuva bawa nga atandika mulabagana yes mbeera yonna nga tukola music wa 15 nga tulina sente zibawo z'omuwa 15 omutwalo nagamba Shidy genda munne ngenda wabbawa mugamba muna akayimba kane kano Andre yali akakola Andre wakakati abantu bakamumanya kati naye Andre twalina ye emyaka nga mwende mabega okola oluyimba olwo olukadde Andre yalukola akati nga bawa ngamba kale kampuli oluyimba olwo Shidy nga agenda alukuba angenda ampulira Gravity mugamba why and producer amaze okuba oluyimba Gravity agenda okutuuka ng'omwana akubye engoma mu studio etojera olwayingira bwati n'agambirawo ekigambo kimu intro eyo nga begamba bakuba bino nga yakayingira bwati agambisa kwa microphone nemanya kati tikyali kuyinda kulala kekaseera kuba nali manyi agatuuka mu studio asooke mbu atule awulize music atuvagata awo wenyini nga ontonya ekibuzo kinjagala okubuuza olowooza omukisa gukusanga wakoba eriwe gwina okusanga omukisa gwina kusanga otambula omusono gunoonya omukisa tegulina gusangira waka omukisa gusanga otambula kuba omukisa gwange nafuna gwansanga ntambula mbakuba nga ndi omu bwenti sandifunye naye okuba nga ntambula bwenti gwe mukisa kali tuddeyo wali atuuka mu studio atandika bakuba kano bakuba kali ateekayo kakati nange ntyamu ngamba omyayi kakakubye intro olimba luwedde otegedde olimba bwalukuba introduction nteekayo chorus eyo wogiwulira ye kyalina verse n'emu kati bawo atuwa oluyimba olwo amugamba lumpe kati nze nendowooza
kigatwalanga wiki namba nga akyawandika luyimba kubanze verse zange zaaliwo enkeera yankubira essimu tuddeyo nangamba Shidy producer are ready nemugaka mukubire producer wamukubira nangamba amujje boy omwana nga janga ateeka maloboozi ge gaalaapo oliti oluyimba bawa yalukolera mu nnaku 2-3 olimba nga lowedde nga lumpadde olimba yalumpa bwenti sayina wadde ekikumi kitamza sayina wadde ekikumi kya video sayina wadde ekikumi kisobola ku radio kyenakola natabuti ku WhatsApp alibrary nengamba olimba kantu ku library nga sinamu sente wadde ekikumi naye munange oluyimba mu wiiki emu badijje baali batandise badijje balise okuba oluyimba olwo badijje bobalabaala nga lukuba kati gravity naye napiikinga gravity ye aze nga akola alinamu ne sente nangamba kati Shidy ogenda kukola otya olinawo sente mmeka nga boy siinawo sente naye tandikoze video nangamba Frank ajja kuyamba 10 mmeka 2 naye nonya ye mitwalo ameka 5 nzeemu ekitundu agiteekako gravity nengamba 5 ngenda kutunda ki nga sirina nemba sawo nenkubira abantu bangu simusimu nga womanyi bekuyiya nefuna akasente akasooka omutwalo 2 nenteekayo gravity nteekayo sente ki endala olimba naluteekamu sente gravity oyo olimba netumigira ku TV competing n'enyimba ezakabi olimba mu mwezi gumu lwalufuse hit olimba mu myezi 2 baali bankubira nga batandise okumpayo emitwalo 2 ku 3 sure abangamba wayo wandeka wempo lyawa 15 nembagamba njagala 3 kati ningamba nenga 15 ezo ngenderawo nayenga naye olwokubambu excitement eri ningamba naye n'oluyimba lwa Mr. Kampala naye nga nalwo lwali nga tuluyina nnyo maanyi kati ayi agenda azibikula nga ku show zenyimba kati n'enyimba zange zikubaawo n'olwakabe twongere otegeera akati munnange ntandika okulinnyamu ngenda okuwulira simanya ambiance masako wayi tukuwa kinana kuze mumpeka kadde tatulina kinana otegeera ntandikiriza busiya bantu wala kakadde ku 7 wengana bwenkayana naye nga ate luli nze nagendako n'embale ku mitwalo 3 ku Mr. Kampala ninya taxi nagaya mta opafambo omumanyi nga opafambo bebamu kubana binabanga ninya amanzi aba inspiring oyu omukubo na mutwala ko oyu namperekerako nga DJ wange embale nga ngenda kwera mtwa 3 ku Suzana twalinya taxi saa west loguro tukere tuyima kubala meka atenga 15 bali balisindi katushima 10 nemeka 15 si nyangu kakati ngene okulaba ate jibampirira nga 3 ku ai bampaka kadde kachawungana na moroka yange mpakisa na moroka bachali bange ngamba mwana tanso okufuuka boss kati awo gravity olimba omanye gravity yaso okumanya music kati gravity olimba naye ategedde nnyo yaso kulutegeera nga nzisina kumanya luyimba kati nemmanya mbu sijja funa yo sente nga ne boy wange ine soka ne muddukako kuba yali amaze okundeeta ate nga njagala kubeera okumpi nga njagala nnyo wabula nemmanya mbuno bw'naaba naye atonyiza obutafuna toyagala ekyenjagala lwensonga mbu ye bajamu wanga sente nnyingi akutemereko ate wabula kati neŋŋambe mukufunamu kasooke mubuleko si mu bubi nange bano bampengayo sente nzekka olina wampa 7 njakola ki njakugenda ine mulaba kale nga kyamunyingamu naye nga kiri understandable omuntu ayasa okwenagamu naye abwase ensonga naye yansanga kubala bwentebe nga bantimbe Shidy nya tono choka ai nga yedde ninya deninga erinya eri olimba ai lisinga ninya lyange bibera wewe obunene ngera ku kipando sako Shidy style wano nenga limba ai concert
segeza mu mundu so ai yaba abagamba tugenda mu ndongo yabisanganga kati obuntu obunembu kuba bwe ninginda nga ngatagatawa awo music nentuka ngo olimba lukuba nnyo nengamba lwaki no luyimba sirikola mu concert olimbu lukola mu concert ewa mitandao nenkola mu show yange ya mitanda kufuna no sente zasokoboda n'okulangibwa ku TV ne bannanga ku TV ne bakola ki kati erinnya lyange naitunda nnyo ku eyo show ya ai concert wa mitanda nitumuka kati okuva olunaku olwo erinnya lyange lyagera waggulu baana zeewuuba neŋŋamba kale nze nasaba Katonda nange bantu kuntegeera bantegedde kuba nze ababi bange bonna nabanga nabo baali bakabi nnyo. So Shidy say tulaba nti waliwo abantu kati nga mu baserebu mutuka akaseera nga mufunye ku mbeera ennungi ate ne mwerabira abantu ababakola ki ababakwatangako omuntu akoledde ebirungi alina kusiimibwa atya oba olina mumusiima otya tugeze omanyi engeri gye tuli ku TV y'eddiini omuntu akoledde obulungi omanyi mu ddiini bagamba bw'oba oyamba omuntu muyambe ku mutima go Allah agenda okusasula mbu si kirungi mbu kuwa muntu ng'omuwera mu kamera oba mukolera mbu bakulabe mbu nze omuntu yenna ankolera obulungi nze mukwasa Allah abamusasulira kuba nze mbasa kyengenda musasula. Okay, tulaba nti Shidy Style gwe omu ku baami abayimbye ennyimba ezizaamuko ku bantu amaanyi mu mbeera eyo nga gwe muli ensi yandikusiimye etya ku ebyo ebirungi by'ogikoledde weewaawo omanyi abantu baawukana mu ndowooza mbu osobola okwagala okusiima ate abantu bakukyaba bukyayi wabula nze sijja nnyo kwagala nnyo bantu kunsiima wabula nsaba Katonda asiime. Okay, Shidy Style tunuulira awaka eriyo omukyala ni musajja mufumbo nawasa omukazi nimuwoowa Amungu yampa omukyala nampa n'ezzadde tugeze wakafuna Akim siba kiri obuzaayo 3 mbuzo 3 naye oli willing ozimalayo ndi willing ozimalayo n'aba nfunye obusobozi sigenda tuuka mbu ntekewo Ake ey'okubiri nga sina busobozi nyateekawo Ake ey'okubiri ng'obusobozi mulina ng'ono ali fayini nono nga ali fayini. Bwe tunulira mu mbeera y'abaserebu bannaabo b'owangala nabo ani gwe wandigambye singa gundi oyo naye nfuna chance nandi muzizeene waffe gye tuli n'asiramuka anyumirwa nnyo obusiraamu oyo mulaba gwaddeene waffe ani oyo kansooke ntunule ndabe mu saidi eri ani anyumira obusiraamu Shidy anoonya noonya gwe nsobola okusaza DJ Michael nani musazizza kubanga DJ Michael ngeri gyagamba mbu alina omukyalo omukomole musomya ag'abakomole kitegeeza yamanya lwaki bamukomola ayandi aye onyumirwa nnyo ng'asaze nadde era bw'asala nsobola osanyuka ng'asaze ng'afuuse musiraamu. Like ebisira by'eddembe otera bimalirako wa ebisira byange eby'eddembe mba ku mupiira nsamba n'emikono gyange mupiira era basibye awo emunyonyi babitusi bagravite Michael babenda tulina akasabe kaffe munyonyi tusambira omupiira. Okay, Shidy Style oddako awo n'osoma ku bitabo oba Qur'ani mu kaseera akamu omanyi engeri ya saluna nga we nagambe nali sinagimalako kati nfuba nnyo okuddayo n'ensoma ya saluna nzire munjige waliwo omusomesa omulala ku Facebook okwo bamuyita Muhammad Matovu ojja mufolowingako abantu bamumanyi naye nze ayigiriza eddiini ayigiriza ya saluna eyo okuva ku alif ba'u nzize n'enzirayo mbu nzize nejjukanya ng'asomesa ya saluna eyo nzirayo n'ensoma ebintu bye bamuyita Muhammad Matovu. Okay, bana abatulaba ku Dawa TV bigambo ki oba duwa gy'osobola obbawa
Edduwa gyensobola okubawa njagala nnyo buli mutwale omusiraamu omuntu yesabire oba mu lulimi ki oba mu lulimi ki Katonda awuliriza nnyo edduwa y'omuntu oyo yekka sigamba muno gundi agenda kusabira nze edduwa gyensobola okubawa edduwa njagala bagyesabire omuntu wali nga asobola okusaba Allah we namuwulira oba mu Luganda oba mu Luzungu lw'ensonga ennimi zonna Allah yaziteekawo osobola mambu oyagala osome mu Luwalabu naye ng'ate Oluwalabu olusosokola ensobi naye Allah ogamba ya Allah nsaba kino ya Allah nsaba kino ya Allah nsaba kino nakuwulira ensonga mbu lulimi lwakonda lwotegeera ate yabaluwulira. Yes, omuziki tukyagutwaliza ddala mu maaso. Omuziki omanyi omuziki engeri Museveni wa muono singa si Museveni wa singa si Museveni wa muono twandibadde mbu era tutontoka lw'ensonga mbu yeriziki yaffe abamu tujja akasente naye nga womanyi mbuno akina Museveni wammwe ate ne COVID ate n'abayimbi nga bano abayimbi bano bowulira abatukiikirira balya ssente tebafa ku bayimbi bannaabwe bo beefaako nga bayimbi nno basita banene tebafudde ku baana ba ground ba Shidy style abalinayo family akasente akaliwo abakalya edda bo akasente ne batandika okabba embu bwe buzo buliwo mbusenga tufuna n'abakulembeza abatuufu abatufikira mu music mbu ne tufunayo n'abakulembeza aso okumanya aba artist akale abeyiya mbu bayina okufuna obuyambi kati nga mu mbeera eno abayimbi abasinga tetuli bulungi niwe kuba tusobola kuvayo n'okabirya abantu kyemadde njagala okubuuza gwomu ku bayimbi abatafuddeeyo kukaaba tugambe wakola saving y'amaanyi sakola saving y'amaanyi okusinziira karantini oli asooka twa saving naye akasente twakala ne kagwawo kati ebintu byonna ne baddamu n'ebintu ebyesiiba tetulina tuyiza mu akasente mbu tugattagatte mbu ne ssente eziriwo bakyali baffe bennyini bazibba bakenda bapromota n'owulira mbu ssente zafulumye mbu obuwumbi bapromota atakupromotinga ngako nabba miliyoni 8 natwala mbu simanya miliyoni 2 nerabira mbu bamwadde nga promota waliyo ba artist abafula mu bapromota gye tuli wabula nga tetulina wadde kintu kyonna butandikira nebatwerabira era nze message yange eno blood mbadisagala ino ogisalemuko boso ogigira abakulembeza aba music yabo ababba ssente zaffe batuwozeeko akina promoter the city musanyufu olw'ensonga naffe bwe tuyiza weewo twali tuli bamaanyi nnyo naye twali nawe tweyiza nga nze osobola kunsanga Nakaseke nga bantimbi Shidy style ng'osobola kunsanga Ebombo nga bantimbi nga nfuna ebitabo byange 7 8 nga ebiki bitambula naye kati babigala naye kati gwe promoter tosobola kukwata miliyoni 8 n'ozitwala goza Shidy style ye gumafunyako ssente n'abayimbi abalaba upcoming n'abayimbi abala abali mu level yange bo babeerawo batya otegeera. Yes, si kirungi. Okay, muntu ki gwe wandiyagadde okumiitinga nga musiraamu nogamba njagala osinkanako omwami oyo mpulire ku bigambo bi face to face nga si kumulaba ku TV oba ku Facebook nga musiraamu wa wano Uganda nga musiraamu wa wano omuntu gwe nali njagala okumiitinga amungu amulamuza kisa yali Sheikh Muzata ye musiraamu gwe nali ngamba musajja oyo njagala musinkaneko oba mulabire distance oba mubuuzeeko naye ale Mungu yamujolola nsaba Mungu amujjana. Okay, nga tumaze okuba omumalirivu okola buli kintu kyetaagisa ki? Kyetaagisa amazima n'obwenkanya okuba nga oli royo tosobola kukola kintu wekka mbu olina okukola ekintu ekyakabi olina okukikola ne banno era abasinga bakimanya ekituufu teri muntu akola kintu yekka mbu omuntu akola ekintu ekirungi akikola ne banne lwakuba mbuno banne ababikka ye naasigala ati mugumu naye teri wakabi abadde yekka mbu omuntu okufuuka owakabi oba okola ekyakabi olina okuba ow'amazima nakyo ekyakigambye olina okubeera royo mu mbeera yonna bwe mbeera royo nsobola okufunako ekintu
wabula mbobuzi ate kufuna ke ekintu ate so kusuula kumbi nawe oyina okumusigalako bangi besijja kunyaka ebirala naye bingi abantu abasinga batusudde basuddewo naye abula nga tubaddewo mu nfuna yaabwe naye ffe tusigalira awo naye ensonga mbu tusobola kunyiiga nnyo olw'ensonga ziba nteekateeka za Katonda mbu kyalina kuba bwe kityo ensonga lwaki mbu otuuka n'okireka n'ogamba nze sigenda kuwalirira oba ogenze genda nze kansigale wano Mungu gwantadde. Okay, amanya nze Medimenta leero lulwo enkya luyinza okubeera olwange so tonkuba jinja wabula oba omanyi eriyo wendi jangu oneebuuzeeko tusobole okulabika nti tutambuza ebintu bulungi tondaba bubi yeyo engombo emu abantu gye tulina otambulirako leero mbadde ne Shidy Style musajja nsuubira tumanyi nti bigambo byayogedde olunaku olwaleero eriyo byogenda okulabika nti oyigamu naye abalabi ba Dawa TV mwena tubasaba mwongere okusubscribinga mwongere okulikinga okukomentinga tusobole okulabika nti ate tutambuza eddiini lyaffe ery'Obuyisiraamu mu mbeera emu oba endala twongere okuwagira emirimu gyaffe egy'Obuyisiraamu eddiini lyaffe tusobole okulabika nti ate tuli tutumula abantu basobole okulabika nti ate bangi oba abo abalyetaaga basobole okulabika nti ate nabo tubasiramula mu mbeera emu oba endala amanya n'eddoboozi nze Medimenta ndine Shidy Style mmaliriza no naye agenda tuwaayoko kadowa katonotono tusobole okulabika nti ate tumaliriza nako bwa kasoma bwati nze temugenda kundabako nange nja kuba nkigadde mu style Shidy abantu bawe kadowa yadde wabagambye nti balina okwesabira agenda okwesabira Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ahdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين nsaba Mungu ababushi musingo okwagala amina. Okay, tweyanziza nze Medimenta tusingane ate olunaku olundi tuzanya buli lwakutaano ziba saawa 11 zennyini oba otulaba butereevu ku Dawa TV abaana abatulabira mu nsi z'ebweru mwena tubeebaza bambi mwebale kuwagira Dawa TV. Assalamu alaikum nze Medimenta. Subscribe ku Dawa TV, likinga Dawa TV, sigala ngonyiga ku Dawa TV, sigadde nze Shidy Style ya doino se. Baya!